Yeah. N'amasavu bagalikemu amasavu lekeremu amasavu banaamanya baneetegereza banaakiri agajjeemu tubana zino zineza kusookera mama bakukuba essimu ddamu ogisitule mami eyo obana zino zineza kuze gwajagala tusira kasi notubana enjagala kulya kulide ngeri fresh okutuukako ng'esamba tulina bitujja byennyanja binene katubijjudde tetubanga nabyo byonna n'empuuta tuba nazo nezino zizi oyagala kulya kwempuuta laba bwekwetiribiyita ng'otumya mpuuta tubeera nazo zizi zonna ziri bwegamba njagalayo kiro z'empuuta 5 mitwalo gye ebiri kitundu nga tukuweereza n'abaweereza weba n'abazikuleetera weba empuuta ngeri fresh yakasamba zino zakatuufu kubeera eyo kuba tuyadde ku byennyanja ebirungi anesimanyi babeere ne batuwa ebyennyanja ebirungi ffe tukuwa byennyanja birungi kuba tukozesa linnya. All right, I thank you so much everyone for watching this channel. My name is Morris Jordan Skaway, straight at Aromatic Entertainment. It's a beautiful morning, as I told you guys. The Navagama Aromatic Entertainment, ba mama bange, ba senga bange. So each and every time bali notambula ko nimbabuza kisheke kigena maaso naku wakedde bulungi ku macha nkedde ngamba kanindeko we mami wange ate nsoke mubuuzeeko mubuuze kintu kyebulamu gamba ki business zo ziri zitya I have nina okubeera ngambala so kasoka ate tubuuze mami waffe tulabe ate ekiri kitya mami owe gukira nkere ennyonyi enkeeze olumanyi naye yeri olusiringanyi kati bwejja kusawa musanvu esanga ensiringanyi bwazaaliriddwa dda kati bwejja ku musanvu ensiringanyi esanga baziridde dda so kati bwekeera ennyo yerubojja esanga lwenyo gwotola ndiwe Masaka nesibambuuziza mbe olumanyi aba Masaka mwewaana anti Masaka wakala mwe mutimba ebimuli ku ggaali totandika mwe muteeka obutaala ku totandika bintu ebyo byakugamba Masaka mbate ama tuteeka obutaala ku ggaali obutaala tujja buteekako tukyandikako obutaala ku ggaali muteeka ddiko ku mmotoka emabega mwe muwandiikako amannya tuwandiikako amannya ne muwandiikako nemugamba nze maama wange Nabisukusa yanzaala nazaalibwa mukazi mwavu muwandika ani yazaalibwa omukazi omugagga era abasinga twazaalibwa bakazi baavu zirindaba olwange mama Sala halo buzirindabo bana empeereza ebyennyanja gyoli oba tebakomyewo okutuula naye gyoli oba tewankola bajjukiza n'okujjukiza okutuula naye jjukira kyewankola mu nju yingira naye jjukira kyewankola boogera nabwe oliwawa mami afe tuli b'Emityana tuli b'Ebusubi nalabako ku mmotoka y'Emityana ng'eriko ekyo ekigambo Mityana boys tewaze kulya nakubala baana kyebawandiise nenga kiri ku takisi naye anti olumu omuntu asobola okukolera ku luguudo lw'Emityana naye ng'ate w'e Masaka nakyo tokyera era kyonna okivuga okiza Masaka ala nenga thank you so much mami musanze ku mulimu kakabi ne mami abantu tonnababuuza anti bune tusooka mu kutetenkanya mirimu tulaba ebyennyanja bye twafunye bane bijja kunsoma mulimu teba bebi mulimu teba sweet mulimu teba mikwano babobo bahani babayita bahani babobo bakokote
Nina abaana beesinga okwagala abaana bano abagenda eyo okunoonya ssente basinga maaga ayeyeyeye bambi basinga maaga beebala abaana manyi gwe tebatukola abo abaana be batufudde kyetuufu nene basinga fathers gye bali batono anti era bamala kulekawo bano basinga maaga ne balyoka bategeera nti ogenda okukolerera efamire ekirungi nabo ne bagoberera ate bwe bamulekawo naye nagana nti sijja sigala mukangende single father ate abamu ne babaleka wano nga bali mu kunywa bunyi walaki bambi bakazi battu ne bamenyekera abana mwebale kola otumidde basingo mother ne basingo father batumidde mbatumiddeko basingo father nga gy'oli eyo wakulekera abaana sente ze baweereza ozikolamu birala biki bye bakolamu biki bye bakola basingo father baweereza sente ze bakolamu ozitwala waabo wa mukazi gw'oteekateeka gwe okubeera naye nga munnaali eri atoba naye mu nsonyi mwenna temubikola ne basingo mother ne baweereza sente anyway I thank you so much nzize wano mukatale Kaleerwe mukatale Kibuye right tuli mukatale Kibuye katwe naye kati gwe nkwisa we Masaka n'Uganda obadde oyingira tosoma ekipande tuli wano mukatale katwe tuli katwe mukatale ka Ssaabasajja tuli mukatale katwe mukatale ka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nzize okubuzaako ku mami nga tayongera okubabuzaako nawulira oba mbadde nkimanyiiko mami yankolerako ko package n'agiweereza omuntu wange ali eyo kakati nzize ne ŋŋamba lwaki mami package wagimpeeza n'etuuka bulungi wagiweeza n'etuuka bulungi lwaki nedda kuba abantu bano baba bagala package ezeezo mami bizinesi yaffe egamba eti bizinesi etambula si nti bulungi nnyo kuba ebbeeyi y'ebyennyanja nene bya bbeeyi era tondaba wano n'enneesi emisambu nfuna tenga naye mba naye nakugamba nti olumu tubeerawo bubeezi gwemanyi ogula ekyennyanja mu kiro n'ogula ebyenda n'ogula biki byonna n'obisasula ate nomala n'obijjamu n'ojja ng'omaze obijjamu n'opima kiro wali 5 ng'oguze empewo manyi kyekitegeeza ng'oguze kiro 5 ng'oguze empewo nga byenda obijjemu n'obisuula gwokisobola obipimamu 2 n'obikolokota ebyenda n'obijjamu n'obiteeka wali nga tolina kyogenda bikozesa naye n'omanya nti nzigyemu kiro 5 ez'ebyenda nga zo zakusuula naye nga waguze buli kiro omutwalo gumu mu 10,000 kati gwolowooza kiro 5 omutwalo gumu mu 2,000 ziba sente mmeka kiro nga ziri 5 gumu 2 gumu 2 kiro 5 2 mitwalo 5 mitwalo nga 8 nja kukuba giba mitwalo 6 emitwalo 6 gw'osobola okera ku makya ogenda osuubula n'ozisuula kati wano mba nnazisudde mitwalo 6 kati nyina okunyigiriza ennyo omuntu bambi gwenguza nfuneko olumu nennemererwa ne binsala naye nga ate nyina okubeerawo ate nyina okukola okitegeera kandeeta ebirala mami atugambye omanyi n'atugamba nti sometimes bibaamu budde bwakumakya as I told you mami omaze kunywa chai ojja nako omaze kunywa chai chai tumunywa essaawa yo 6 wano tuba tukola tubeerako n'abantu kati nyina abakyala bempaako ku byennyanja kati nga boolaba ziraba zino zikagaabe ogiraba kati eno omanyi sente zaayo amasavu bwetonya amasavu galaba kati eno olaba bwetonya amasavu eyiika gaga kati zino bwe ziti bazisuubiza emitwalo egyo 5 ekitaano ng'obo bawadde buwimi anti kati balamu kiro 5 kugumu 2 zivaamu sente mmeka bagamba emitwalo 6 olumu ngitunda sifuna okitegeera kati ate nnyinamu buno obutini bw'entunda 2 nga nabuguze nene nnene nina balansinga boss this business man badde ngamba ziwandiika emitwalo 5 mami ebyennyanja bino wandiika 3 omulimu guno nze okuva linakulaba olimu omulimu guno ogufunyemu ebirungi bingi katono nnyo nguveemu ndageo nze saasoma
Kati ngaba oyagala okugamba nti omulimu gw'abataasoma nedda abakyusa emirimu baba basoma abasomesa babakyusa ne bamujjana ne bamutwala e Koboko. RDC bamukyusa ne bamujjana ne bamutwala Embalala. Father bamukyusa ne bamujja mu kiko kino ne bamutwala ewalala. Baticha nabo bakugambye n'abasomesa babakyusa kozi mu Luzungu lwabona nti basomesa ngamba ticha babakyusa. Ebyennyanja ebibyo nga biyonjo nnyo. Bino ebyennyanja lwakuba ze twabikozeeko. Bino ebyennyanja babireeta ne tubikolokota tufuna n'olugoye ne tubyoza. Ne mubyoza n'olugoye? Tubyoza olw'ensonga eri gye biva wabaayo omusenyu biba bicaafucaafu naye tubyozaako bulungi nnyo ne biryoka bigenda ku muliro. Ekitegeeza gwo kyekalalirira bwoti mami? Wali abaana ababikalirira. Kati bino ate biraga wabyo paakingi? Bino anti nagambye nti ebyennyanja bwe mbifuna nina bembi. Kati eno oda ya muntu? Wow. Kati bino birina gye biraga. Kati naawe ali eyo ng'owandyetaaze ku mpuuta ennene ensava ng'oŋŋamba nampaakinga nga bijja noono weno muweereza ebibi. Mami, kati bino ebyennyanja ndaba bw'ogenda obiweereza omaze okikolako byonna buli kimu okikozeeko. Kati ye akole mulimu ki gwakulya buli? Bino byesi byakulya bino atwala kutunda. Atwala kutunda. Mami, omuntu ali eyo nga yali agadde okugamba nti njagala kyennyanja naye njagala kukigulako Fiona Fish nanteza. Ate kati mbuzeewo wano ekato mu katale mbeerawo ayeetaaga enamba yange y'essimu ngenda kugibawa mu maaso ng'onkubirako nga twogera ku WhatsApp mbeerako ku Twitter yewaddemu genda mugamba simanya nti batwitira ku TikTok kwendi onoonya mbaayo nga nkuliweereza ekyennyanja famire y'omuntu bulungi. Oyina maama, oyina taata, oyina ssenga, oyina kkojja amuleka mu kyalo. Bano abantu balwawo okulya ku byennyanja. Muwe ennyama muwekka ennyanja olw'olumu. Christmas mugenda mu byalo ndi mu kusiba nno ndi mu kubisiba olwo bigenda. Mami, ekyennyanja kyo okuba ebyennyanja bingi gwe omuntu ayinza agamba kinagamba nti kankandekewo ebyennyanja ebyabalala nzije ngule ekya Fiona Fish. Kyanjawulo ki gwe kiri ku byennyanja? Bw'oggyeko ekyenjawulo erinnya kikulu nnyo. Ebyennyanja bino nabibeeramu then firimu n'ennyongerako kakati omuntu kyangu nnyo okugamba Fiona Fish bangi nnyo bambi bajja nange aliguzeeko yenza nyina bulungi kugamba ekimu kiwerekera kinnaakyo. N'omutindo gwabyo gw'obyongeramu kyanjawulo. N'omutindo gwabyo mami oderivalinga nnyo nti ndi ntebe naye nali agadde okugula ku Fiona Fish ekyennyanja nze bakindeetere ndi Masaka ali agadde okugula ku Fiona Fish ekyennyanja bakikuleetera era omwana abireetawo abeera waali wayina oba oyagala bya 2 oba bya 3 bya 5 bya 7 bya 6 bya 8 n'ekirala nkola n'ebirimu ebinyeebwa enkola ebyennyanja ebiseera. Ekyo kimbadde mbuuza kyanjawulo kimami gwe kiri ng'ennyanja lwaki omuntu yali agadde agamba nti no aguleko kyusa eri omuntu kati nga babeere bweru nga tajja kwetika bino byonna n'emitwe gyabyo kati n'embikaza n'embisosola n'embipaakinga n'embimuweereza atayagala biramba bya miwula n'embisa n'enkola ensaano. Ddendako wali ekyennyanja ky'ensaano? Nze mbikola. Okola ekyennyanja ky'ensaano? Oli n'akirya ng'alinga alya akawunga oba obuugi? Nyine yeetera mu binyeebwa nga bw'ayagala. Ekitegeeza mami kuba waliyo bano be bagamba nti balina obuugi bw'ekyennyanja. Teri buugi bwa nyansaano. Ensaano? Ensaano nti agirya atya? Ayinza okuba ng'alina ebinyeebwa bye, ayinza okuba ng'alina greens byonna ekyanguwamu. Kati amikisingamu ekyennyanja n'eki ekirala? N'abitabula n'abirya. Ateeko kalisiti. Ekyennyanja ky'ensaano. Mulonge enfuta yeetaano kitundu. Mami Fish. By the way, aŋŋambye ekintu kye mbadde. Mulonge enfuta yeetaano kitundu.
Akomewayo batumiddeko mumikata kukotadde ati kalistike agenda listi okay mukwano kati ali mu kugonga yebasi anzeje ompadde 25 sikola ya mitwalo 2 eba yebyesaba sikadde nja kutereezaawo mu kitabo mitwalo 2 bane njagala bajjawo naye ate ezo zaani kati zino za mmeka ezaagumu nnya endowooza omulala anaagendayo emisana olusikanyanguye yanguye nnya oba oyongeramu 5 oba oyongeramu 5 Suzan bunene ye ng'oyina bingi ate ndabawo ebyennyanja Nnaalongo weebiryawo gwe rondamu empuuta mulimu 3 eri ennene ennyo eno ngikoma 3 yo ngikoma 3 eno ye 3 kitundu obwennyanja mune bwa bbeeyi zino ziri nnya zino zaagala mmeka zamuziri ambijjawo sizirina zannema okumanya ezo ziri 7 oba biti ziri 5 ate ongamba 7 ebyennyanja bino nze ngenda bigaana onagamba mpayo 12 agenda kuwa Gloria 5 6 kitundu ani alina kyaziyigidde oluganda kyamala anti Suzan ekitabo ekinene ekitadde alright Menga, thank you so much for watching this channel. We're still tukyali wano mu katale Katwe wamami tukyali wano wamami tukyabeera nga tutamami twali tukyayogera ebyennyanja bino olinga wagambye okola delivery kati ng'oggyeko delivery z'okola mu Uganda ate ebweru ab'ebweru balowoozaako otya nga abyetaaga nkubira basinga kati balina enamba zaabwe nayogera nange nambulira lwabyetaaga kati ebisa ebisinga mu Desemba omwe tugenda basingira okukola order nga bazzeeko eno beno nga bagenda naye eri wabayo abatuma abazze kati bwe bankubira basabayo akadde kubanga bino ebyennyanja naddala ebyo byetukola ebikalu obikalira ennaku ezisukka mu 4 oba mu 5 ebikalambala nnyo kati amala okukalambala then tubisa mu kyuma netubisa tumala okubisa kati ayinza okugamba mbyagalamu ebinyeebwa n'obimuteeramu ebinyeebwa naye making sure nti nkola ekyo ekinaamugambisa n'omulala nti buguleeko nti tuddira ekinyeebwa tugeze kilo 2 nensekamu ebyennyanja bya mitwalo nga 5 kati netekamu ebyennyanja bya mitwalo 5 ne muvaamu kilo 3 kitegeeza ebyennyanja bikola kilo n'ebinyeebwa ne biba ne kilo zaabyo kati bwansaba kilo 2 then yafuna bonasi wa kilo bwakusaba ebyennyanja kilo 2 afuna bonasi wa kilo 3
olwaba afunye 3 afunayo kilo ate abasinga bo bati bakimanyi nti bw'ogula ebyennyanja byeyongerako gye bikoma okuba ebingi gye bikoma okubeera okuvaamu ebingi. Kati mami ekyennyanja ekyo oli ali ebweru ali London ali Germany ali America kituuka okipakinga otya ne kituuka nga tekyonoonese? Kisinziira buli omu bw'akyagala. Nina byempakinga mu buveera ne mbisiringa bulungi waliwo byenteeka mu bipapula tugeze ebipapula bibeeramu engano n'obimuteera mu bipapula naye ye yakuwa ekyokukola bisibire booti ne booti okusinziira bwengenda okukola booti ne booti bisibe booti ne booti ate abala bagaana okubisiba agamba tobisiba kuba basooka bikyekinga ku ssaawa n'obimuwanga bw'abyagala kitegeera n'obimuwanga bw'abyagala sooka ofune biri ebi. Okay. So kakati mami olina social media handles like nga Facebook biki gy'oteeka business zo nti oli asobola okujja n'alabako n'agamba nti no ebino ebyennyanja bino bya Fiona Fish n'alaba Fiona Fish kuliko ennamba y'essimu ye tookoliko nga tetunagende Fiona Fish baki bakuyita Fiona Fish ate nga oli mu byennyanja ombuza lwaki bakuyita Fiona Fish ekyewuunyisa ne mu firimu omuntu bw'aba nsanze kati Kimera yaliko kasoma ke yaliko kati omuntu agamba Fiona Fish ya mama wa Kimera kitegeera akuyita Fiona kyennyanja kukanga n'okyuka wangi oli awo mama wa Kimera mama wa Ndagire mama wa Kimera okitegeera n'atandika okutambuza naye nga bune basooka kuyita byennyanja kati abantu abasinga tebategeera ekyennyanja nazuula nti mulimu nagukola ngwagala naye guno mulimu gwali gwa taata wange. Wasikira musikire kuva ku taata? Najjamu nga waali nengumuyigirako nengusigalamu yadde ye kati olwaleero yafa taata bwe taata bwe yajjanga okola mu katale bwe nalinga mpumudde. Bwalinga owummudde? Nasomako. Kade gyolezo kyati? Nasomako katono. Mami. Nsobola osoma ekipande? Nsobola ekipande? Nsobola ogende mulago ne mmanya nti eno 3B, eno 5A, eno 6C. Naye gyeri 6C gyeri kati mbisoma ebyo. Kale 6F. Mami, ogambye nti taata mu holiday bwe yabanga ajja mu katale okutunda ebyennyanja ng'ojja naye so wapikingira interest nawe n'ogamba ojja bikolamu nembibeeramu ate ye n'abivaamu naye kati ye yafa mukama muwumuze emirembe yabinjigiriza naye nga najjanga naye mu holiday n'akola nga ndaba mulimu nenguyingira nga ngwagala nguluddemu nno. So ensonga ki baakuyita Fiona Fish? Kati ani yakutuma erinnya lya Fiona Fish? Ani yakutuma? Abantu b'omu katale? Nze nalyetuuma nalaba nga lirina amakulu okulembeza omulimu kikulu. Okulembeza omulimu kikulu ya okulembeza omulimu kikulu nnyo. Mama ng'oyonazi wano oli mu kubala oba ogenda kumpaala emika bannaye. Kati bino ebyennyanja byolabye wali byetadde mu kiveera bibasasudde kati ate ezimu ssente z'olaba mba nga biwaayo dda ne baziweereza nga mpeereza ebirala bwettu bikolamu kuwa nampa naye nga zo ssente zibeerawo bannaaye mu byennyanja mulimu ssente lwakuba bya bbeeyi. Ngenda kyusa zino maze okubala wano wenteeka saawa ziri 2 ez'okumakya naye mami ye amajja apaakinga mwebuuza emirimu ngikola nti asimanyi mbeera ddi mu firimu osimanyi ate mbeera ate kibuuza kirikuba tekigenda okuddako mami firimu obeera ddi like obikwasaganya otya firimu n'omulimu? Mbiwa obudde lwa nsonga nti bwe mba naakola batuteerayo schedule ku guruupu kati buli omu n'amanya nti ku Lwokuna ku ssaawa emu bakwetaaga ku seeti kakati nkeera nnyo leero sigajja nvumbuka buvumbusi
Awa 12 kitundu mani kusowa. Ngo inayo schedule like but you schedule your schedule nti weekend na fish kuliko Conrad Peter Iga kuliko Mr. Gujja Polo ngabaleetaga akati nemanya nti nno kulwokuna ngenda ku set saa 10 mbanzo kuse netegeka ku 12 nkola muno kabira wakatono tono ukera kola bi empanika amagulu nenga saa nenga uba newa mutayi nenga uba nenga saa nenga uba ekitoka ekitegeeza bokera ku macha osobola kola physicals ensoka kola mwa okadulira akachati obimanyi baba tolika kozesa okola ebyo yagala okola ebyo yagala mbuka newo budde dakika 15 bwa fitness buno bwoyina mama ndi bunene naye mpewuka nze bingi byakola abantu bebalowooza mbu sibisobola mpita n'omutono wataita ntegeera kika weyagala butya lwaki seyagala weda ndisivinga sente ndi bulungi ina erinnya sente enkoze ebyennyanja mmanyiddwa ati naawe lwaki teweyagala onomaliziba muzadde ndi wano mu byennyanja oweza emyaka 3 ngenda giweza temwagala kwogera myaka ngenda giweza mbulako emyaka 3 kitegeeza bakuzadde ndi wano mbulako emyaka 3 ngenda giweza sawa yonna mama wa Morris omuzadde ndi mu byennyanja ky'oba omanya mama wange oyo omukyala wanyana Immaculate yali Masaka bannaye mukyala omuzira nsenene omuzira mutima ate wanyana liba lyansenene mune n'abo mutima baali tuuma abamu mutima n'abensenene yebale kuzaala teyamanya nti nakuzadde ogenda kuba wa mugaso bambi naye omaze n'obeera ow'omugaso mama yebale nokuza obulungi omwana kirungi singa yakuza ati manye eriyo abazadde abazaala nebakuza bukuza ne batagunjula kati gwe yagunjula nakuzibwa ate eriyo akuza n'alekera ensi negabana ebyo bawulira bamukubya akatayimba ngabba ebyo bawulira bamusontaali mu nnyumba yakundi ebyo bawulira nga atuula ku zi streeti beba abazadde baba bazaala buzaazi ne balekera ensi ne zitwala mami opiikinga otya ekirowoozo ky'okuzannya firimu Morris eyo sitoli empanvu naye gitememuko katono firimu wakenda neweerabako ekitone nali mulabi nnyo wa firimu nalabanga nnyo ebirayidde nendaba ebiseera kyatambula nentula wansi nemmanya nange nsobola okusomesa abantu nga mpita mu talenti etali nsome nenkiwulira nenkikkiriza nengasobola okukituula nefuna okusalawo nengamba nina okuyingira mu firimu naye mbuuza nti wayingira mu indasitule ya firimu mu mwaka ki ayingira mu 2 okuva mu 2018 ayingira 2008 bampandika 2008 natandika okuzannya mu 2 ndowooza 2 bakwandika 2008 bampandika 2008 ntandika okuzannya oba 2010 endowooza 2008 2009 2010 gy'emyaka 4 ntudde nindirira ng'otudde olindirira tonnaba kuzannya firimu n'emu naye nga newandiisa n'okwewana mutima newana nti ndi muzanyi naye nga siyimirangako mu kamera ambeera newaka nenyumirira mundabiramu neŋŋamba kakati kubanga omuntu eyampandiika ayina bye yambuuza yangamba osobola okuzannya nga oli musezi nimugaa ye nanga osobola okuzannya nga oli malaaya nimugamba ye nanga osobola okuzannya nga yambudde neŋŋamyumu kakati nezayo nendowooza ku bye yambuuza kati nateekangawo endabirwamu neŋŋamba kati omusezi abeera atya awo nyini awo omusezi neŋŋamba asirika asiba essanja nabuukabuuka nti yeyambula
eyambula nga nkikola ekyo naye nga sisigala bwereere lwana nnyo ne neerekako obukete libwomu mundabirwamuyo netandika omusezi abeera netandika okuyuuka nenyeenya nenga naye ekyo kibuzeemu naye ate kati kaŋŋende olusanja olijjeewa oba sibye bukete osibye bukete kati awo ne ŋŋamba omuguwa eddalo abeera atya kuba byonna baabimbuuza ntandika okwetabula awo ensiimu nenejjako natandika okwetabula awo nenkola ati nemmanya omulalu abeera bw'ati abaaza oliga agenderera avaako yemakulamakula yejjako ebiri ku mutwe yambula ati nembeera nga neegezesa naye myaka ena nga ndi ku ekyo kimu nali ndi awo ne bampita bakwa interview nga bamaze okuwandiika ne bagamba nti nogenda tukoleramu kino bw'okiyita ng'olyoka oyise nga wotwegatta tulina bye twakolanga omwami Mutebi Faluuku oyo eyatutendeka okuzannya firimu nze ne bannange kati batugambanga olina tulaga bw'eddalu olina tulaga ng'ofiiriddwa obeera otya balina okutulaga osanyuka otya ayinza okugamba sanyuka mukikendi buseke nagamba tema omulanga mudakikemu nagamba seka ani byonna tubikola tema omulanga nagamba seka notikka obunyi nagamba gweddalo naye byonna tubikola nozoliga bwe twayitira awo yali interview yaffe twali bangi twali abaana nga 10 bayizeeni naye kati twavaamu abantu nga 3 abagasizza eggwanga twasigala 3 nze Conrad Peter Iga ne Hamis Seguja ffe tusigadde Mukama bonna be baatenda mwayingirira ku 28 twayingira mwaka gwego endowooza oba 28 that is so amazing naye kati ogambye emyaka ena ng'ogumiikiriza kati yawo nnindirira nnyo kimanyi mami waliwo atandikira ekintu n'akikolako emyezi 3 n'alaba nga tekikola n'agamba nze nkitadde naffe tetwata twakisigalamu bugumiikiriza era buli ali eyo wenna ng'oyagala erinnya olina okugumiikiriza ensonga lwaki bakirumira tebaakera ku makya ne balifunirawo abo abagagga boolaba bawava munno basooka kukola ne bakolerera erinnya gyemigendo gye baleseewo abafudde abalamu gyegyo gye balina kitegeera wow that is so much good so muveeyo paka mu Aromatic Entertainment paka mu Aromatic Entertainment ne Katimani naye olowooza naagivaamu nkwetaba entaanya nyiiza obutagivaamu nze muna Aromatic enkoledde bambi omusajja oyo Ahmed Lubowa baby boy masannyalaze twamwongeddeko erinnya eddala masannyalaze agagaba bw'omubeera okumpi naye okwata byayagala n'okola byeyeetaaga n'otamunyiiza kuba oba ogenda mufunamu bingi oba olina omufunamu ebiseera ebisinga batera okuwa paati bagamba zanya bwoti paati ki gye bali nze paati eyanzeewaliramuko yali ya esewo kale so kitenge kiriwo andi bulungi ogamba oti gamba mujjukira sewo mwewale tuwagira ikaliseo nikiria gambo chapaka kabazide bubamba kazi ate litya okitegeera okazi abo balabi fani wa Aromatic Entertainment jara tubuulira mukama
kati mami naye ndo mune boberano mu katale ku bya aromatic ne firimu okowa bukoya nti buli ddakiika eyita olutemerwa liso uyo era okola kino bakulaba bakale bakwogeza sirise oyogere n'abantu bo. waliwo omuntu ali eyo nga bekale obadde ku paati ze bampa bali ku paati ze bakuwa nze bampaako paati ey'okuzannya nga banteeka mu keesi y'abafu ye paati ekyasinza okunzibuwalira mu nsi era negayirira nnyo mukama wange singa oba osobola okugikyusamu mu ngeri yonna. Otya okufa gwe tokutya okufa gwe tokutya okimanyi kitundutundu ku ggwe ku nze kiringa bookera n'oba ng'oyagala okulya emmere n'abali eyo bakimanyi kiringa bookera ng'olina okulya emmere gwe tokutya okufa ate bwe naakutya n'endagawa nange nabityako naye natuuka nezikiriza okufa bakutya fenna tukkiriza nti gyekuli kati golowooza omwana w'olunaku olumu abaziza musango ky'okufa ye kambuuze gwe okufa kwani gw'oyagala okulala afeemu anfiire ani gw'oyagala akufiire nga bw'ogamba tigundindiira emmere yange iyo girye wani gw'owaaya ani gwewandyagadde akufiire aswaza abo weebali mukulu ani gwewandyagadde kati singa Katonda agamba Morris gwe kati ani gw'ogamba nedda totanze tagundi bakuwawaaya naye lwaki tetuva ku mbozi y'okufa okutya nammwe abali eyo mwenna mujja kufa mbozi y'okufa tugiveeko mami va ku mbozi y'okufa ngivuddeko ki kye bali bakuwadde nga nze we bampa nti okuyingira mu keesi paati eyo mukama wange nemugamba osobola ogikyusamba nange nga bali bakuwadde kino otya negamba paati gye bampa saagitya naye yasooka nenkaluubirizaamu yali muntu nazanyanga mama Benja tunusi mama Benja bwekiri kakati mukama wange yaŋŋamba njagala oli Nazaala omubi akola ebintu ebyekisiru akola ebintu ebiswaza naye njagala ime mu kisenge ky'abaana oyingireyo tokoma okwo ekiba kyetaagisa ne ku buli kituula mu ky'abaana akadde ako kali kazibu nasooka n'endowoozaamu abantu bwe bagenda okundaba emyaka gye nnina tandika okudda mu buliri bw'abaana nentaliremu mwattu ebyasooka byennema nga bw'omumanyi naŋŋamba ishi njagala kino olwangambye oyingira mu kisenge nayingira mu kisenge neetooloola naŋŋamba ekyo si kyenjagala era kyenkwagalamu naye kalabisa bwe nabala ogitegeera nagizannya ate n'ogikuba bulungi buli omu kati amaliba bakuba maama Benja nze buli bwe natambulanga nga bw'osanga abantu 4 ku 5 abasajja banvumanga nnyo oli mukazi ki omukulu atamanyi tweyingira mu bisenge by'abaana olwakiri oba otegedde nti wakola ekyo ekituufu naye yali enkalu enganzu pulira nayambala ensonyi ez'obuntu nesooka nenkalubya deenaafu nenkitegeera kye yali ayagala nze nenkiteeka wale kiri nenkyejjamu nenkola bye nnina nokola ekirala nekibanda nekisandabula. Amina. Mami tugabe enamba y'essimu yaffe just ng'omuntu ali eyo ayagala kola order era enamba z'essimu 2 0704 6 1 9 3 9 eyo nze gyekwatira eyo gye weekwatira nyennyini sooka ogiddemu 0704 6 1 9 3 njogerako ne mu Luzungu kati wali abali baagala kola order ate osoma 704 61 92 39 ina 7082 soko girimu eyo 704 61 92 39 ya ojikubako wambuuza byennyanja tena fish oba omutoose waliwo ebirala byebakubuuza binakubako nga
asobola okukubira n'akugamba gwe bambi kati ate gundi lwaki byakola ate kunya kati ebyo njagala bya byennyanja binyeebwa byennyanja mukejje mukene buli oba oŋŋamba abasajja sibaganye era sibawabudde sibikkiriza nabbikkiriza ebyo saga nabbiwulira nagenda ne bankuba akayiso akabinkyayisa bakankuba nenkoowa Mami, this very Friday walioki shantamu olaba ono omwana omuwala ono alina amatamatama ali awo mweru munene ekikuzanyiranga mberenge mu customer care popcorn omwana agenda kukusumulira omuzannyo ku Batibali anaabaluka popcorn ye n'abaluka abantu mwenna abamulabye ng'azannya abasanyusizza abanyiizizza weekyayi n'ogamba abantu tukooye bafamire z'abakazi awaka jangu omulabeko live ku Batibali omwana ate muli abazannyi Kuswa Florence Nakejja mulimu Jamila Nabunya mulimu Anafukalia mulimu n'abagereka mulimu n'abalala Leila Kalanzi badde nerabidde mulimu ne Kachapizo n'abalala line up nene neki abe mukiri ekirabamu Tanasi kyamu kikavuyo kyagala okulya obubuto obukikulembedde kyekitava kyekivuruga buli mutuku ng'ekiringa ekyajja okufiirawo bannange olaba nange kyanfulumya nga wekiri mwanange yazimbawo kirina empisa embi ekyo kyolaba naye mujje mubirabe nakyo gyekiri mujje mulabe is Friday eno tetukyayogera nga 27 tugamba ku Friday mujje ku Batibali mulabe omuzannyo wasangawo omulimu gw'okola nga bw'olya bemmenyako ebyabakasitoma bemba mbasibire bya hoteri nga nakondyako byoma waliyo abatunda Walgreens waliwo abatunda nabo bali ebyuma Tane weyagalidde mulimu Munsonyiwe n'abebyuma muli ebyuma n'abebyuma muli ebyuma ate owa boda naye ali eboda ye boda naye ali empewo abatakisi nabo bali takisi zaabwe bwetutunda byennyanja bwetulyako ate guno mulimu tegusuza njala bebidibanga otwala eka ng'oli eyo ng'obyeriira bagambe solema okugula akawunga ak'olukumi kolira ku bidibanga oyola ng'otwala eka ngo okujjako mami olina akatale kena Just kwebaza John Morris Jordan Kawesa bambi webale okujja nonkyalirako kuba onkedde baaba nkwebaza n'okukola ennyo otakola nnyo bino tobituukako ate akyalidde bameka olero okuba nti ninamuko erinnya n'omulimu gwego guvuga era nnoonyeza n'abalala bujja kunnoonya nga buze kungulabo mbe mbaliira okwebaza mukama wange abambi weebale baby boy mugabi w'amasannyalaze webale gaba amasannyalaze webale tufuula kyetuli bino byonna byetuli bakuba ggwe bino byonna Morris byali kati bakuba ggwe kitegedde bino byonna fishi byali bakuba ggwe omuntu bambi bwakuwa amasannyalaze ogakozesa kati omwana wo n'agakozesezza bagimutunuzangamu kati yagitutunuzaamu nze ngitunuzaamu okitegeera Ninga, thank you so much for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Tumira ku bantu Saudi Arabia bannaye. Saudi Arabia, Omani, Jordani, Qatar, Dubai, America, London, Canada. Banange, those guys, they are supporting. What supporting? Jordani, Qatar. Tumira mu nsizo lwaki otumira zange? Tumira mu nsizo. Tumira mu nsizo. Tumiddeko abe Jordan nawe tumira. Masaka. Butambala. Tumiddeko abe Masaka. Qatar. Tumiddeko bakyali bange abe Masaka. Canada. Tumiddeko abe London. Ono munaffe yatumidde bebwe nje ntumidde baawano.
tumiddeko ab'e London. Ab'e London baawano. London ye UK. Ye UK. Tumiddeko ab'e London yabeerawo. Mwe mutufudde. Banamwe mwebale kubba wifi z'abakama bammwe ne mutwala. Walufaali. Walufaali. Bazita walufaali. Naye babba ne batulaba. Ne tubeera b'amaanyi. Tubaagala nnyo. We love you so much. Thank you so much. My name is Morris Jordan Kawesa. Mbadde ne mukyala Fiona Fish. Mama Nachimera akola bwali. Mama Ndagire. Mama Ndagire. Mama ngenda kusawoddemu ennamba omulundi gumu. Sibula abantu. Mu Luzungu mu Luganda. Mu Luganda ne mu Luzungu. Mu Luganda 070 mukaaga emu 92 ne mwenda 07 04 61 oze eddako bati mu Luzungu ebeetya gisome mu Luganda njoli mu Luganda yabadde ekyo 92 kati awo esembayo nyimanyi ziri nayo ngitegedde ngoberedde abelamide tukwegweko ku Bati Valley, we love you so much.